kuri bino twamulabyeko ebintu ebyanyumye twabadde mu kivulu Lovers Rock house party nedda Lovers Rock twabadde mu Lovers Rock zadi zino kuzimuzi yemeka 24 ku Legends Bar naye muwala yani yasookawo Rachel Namiro yasookawo natukuba omuziki Rachel Namiro yasookawo mwasosawo no simanya Shami bichi, Shami lavu bichi sampi. Abayimbi atakati ya muyimbi. Mulalu, chogamba yete muamuleta. Muyimbi. Yete muamuleta kuposta. Bomanga netino abayimbi. Kuposta taliko, tuli kube mwatulete ya kuposta taliko. Waliwo divorce, nzoma ngamba abayimbi, ngambye abantu kube emiziki oyawula. Divorce muyimbi. Ate nkugambye abayimbi yasoka wonna Namiro, obadde ki DOP. Tovola. Leta abantu nga baba leta. Omutegesi we yabateeka mu ssente ze ne ticket okitegeera yopya lwawo kuntegeera ngambye nti obatu kuba omuziki naye yasookawo omu ku bayimbi kati kankubuuze divorce muyimbi divorce si muyimbi kale kati soka tubabuuzeko abatulaba nze Nyondo Rozet tuli mu kitundu kyakubiri DOP atabuse olunaku olwo DOP nawe nongenda kusabulira actually lero sigenda kubeera moderator wabere kankubuuze omutegesi yali mu ssiro okubatimba okubateeka mu ticket lwaki toboogerako lwaki toboogerako kuba omuziki ngenda boogera bonzikiza okay nenda DOP omuntu wakubuzanga ekibuuzo damu ansa yakyo divorce matovu muyimbi soko kizire muyimbi divorce matovu amutimbye ku posta oba teba ekibuuzo tekidamu kibuuzo okubuuza DOP divorce muyimbi oba si muyimbi kyoboddamu tugende mu maaso amma kakati omutegesi Rozet yennyini agambye wabadde mu ssiru okutusasuza divorce matovu kuba kati nze njogerera ku ssente ze twasasudde divorce twamusasulidde tetwamusasulidde damu divorce yasasuliddwa teyasasuliddwa DOP kale tugende maaso nga kyerabye DOP ensonga lwaki yagwanga ebibuuzo bamubuuzanga ekibuuzo damu ekiki ekibuuzo si answer abaana baatabuka naye nga amma yeekumidde ku mukutu Nyondo Media amanya n'eddoboozi bamuta Smart 256 Uganda CEO tiimu z'enkolawo zendya tiimu no saving tiimu ZZ tiimu TNS kakati nga tuze ku nsonga y'abayimbi ebivulu ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Dubai mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE nyongera okubajjukiza mu abazze bagoberera programu zino eno kebera ku mukutu guno gwennyini ogwa Nyondo Media daye emabega oyitunulye ebigambo byenzije ngamba way back mbadde nzija ngamba nti ba promoters be Dubai abatuleetera abayimbi take caution ku bigambo ebimu bye tubagamba kino kikuzzaayo ku muntu wa wansi endowooza y'omuntu wa wansi kyovala bwe baba balonda akalulu k'obwa president they consider ebyalo okusinga ekibuga era kyovala ekibuga bagamba kale ku bye tubazeewo kino kyetaagisa otegeera so my point is nga tonnateekateeka kuleeta muyimbi mu UAE oba mu Dubai abasajja abo bemulaba Abitex babalamu bannange nabo abayimbi bemuleeta babalaba naye bawulya babategeka emeka abayimbi bemuleeta mu Dubai ate Uganda bakola kwanjula otegeera bakola mu bivulu mukono luweero luddawa kyogamba batuleetedde okwanjula Dubai zijja ku nsonga yo abayimbi bemutuleetera mu UAE otegeera soko otunuulire bagenda kwongera ki ku mwana ali eno we are now modern we are in a modern world kyovala bivulu bigenda basala mutuuke okwekweka mutuuke obutasasula babalangidde mutuuke obutasasula ba DJ mutuuke obutasasula ba MC ng'obuzibu awo wenyinsoka okomaawo Nyondo wasasuddwa okulanga oba tewasasula mu butiibwe ebyamaanyi ennyo era sibanja Jackie Jana je ICCCO simubanja asasula essente zange awo bayafuna oba teyafuna aizulu naye ng'ate musabira kisinga ng'ogamba obutafuna oyina mwendowooza ngambye yafuna tayinza butafuna naawe gwe oyina ekintu kyosobola ate ngambye nze yampa oba yafuna bateyafuna alhamdulillah mbadde ngamba tukubanjizeeko temubanje yampa tugende mu maaso nga tugenda mu maaso ku nsonga z'aba promoters n'ebivulu otegeera soko otunuulye bayimbi ki booleeta alina hiti ki alina influence ki mu bantu bamwagala kyenkana ki otegeera namwe kennyini ba promoter abantu baawukana abantu b'e Dubai ffe tuli badigize tulina stress y'emirimu kati ondeetere kololololo ndi mu kwanjula gasiya kakati nga tonasalawo muyimbi ki gogenda leeta mu UAE
oba kale kambaze in a general perspective omuyimbi yenna nga tonnaba kule promoter yenna nga tonnaba kuchuzinga muyimbi zigo ogenda tegeka kobere Uganda otegera osoka n'olaba wawe ngendo muleeta bantu kyabaliwo season kimwe muleetera nakuza mwezi kimwe muleetera bantu kyabagenda mulaba demand kijayina mu bantu otegera naye ebivulu bigenda basala ba bro mutuko okubanga ze muteeka mutezivaayo and you have to pay these people because you make agreements before you set them musoka ne olesa abayimbi bana oleteddeko ba MC olesa abayimbi babiri kuliko ba MC babiri otegera these people have names they have good point music of correction but point of correction granted ba MC babiri baliwa kujira ba MC babiri baliwa kujira tekwabaddeko MC kwabaddeko senga abulira abana bagenda okumufumbo wano muddu omuntu yena asobola okukwata mike kati nga divorce nga tagenda kuyimba obadde opiaga bwa MC ayina kubanga yamusomerera nga ayina ne certificate sikubusomerera kuliko ono simabikira shamira bwa mwisani uyu senga w'abakazi bagenda fumbirwa ne Dubai baba akazi ndalo najja nayogera kimujjako ki asobola okwogera ekintu ekikyamula crowd asobola nze saacamuka saiwa ale diopi lero ngenda kusabula era girlfriend wa diopi olaba no diopi aganayogera ebigambo nga nasobola kubizaayo onakono nyini wagenda ogobera omukazi yakusamula busamuzi bwaki nimbye diopi wama baby bera mugumu ngenda fundikira bwenti ngenda fundikira bwenti afune ekyokuyiga nendowooza ebintu bino bijja bibawo ekyokuyiga nti ebigambo ebimu bye twogera tetubijja ku mutima nti oba tulina feeling but we are here to enlighten you otegera olesa omuyimbi ekisookera ddala mwe mwennyini ba promoters mpundikira bwenti ensonga eno ey'abategesi b'ebivulu mu UAE oba mu Dubai banange mufune ekyokuyiga ebivulu bigenda sigala bibasala mukole loosi kale nze tisina we nfuniramu nate kinnuma okutuuka mu kivulu saawa mwenda nga mulimu abantu 2 ng'ate ku bantu 2 10 mikwano gy'aba promota oba mikwano gy'abo abategesi toyinza kuddira bayimbi bana n'obaleeta oba performers ba stage performers oba kuliko MC whatever it is so onulire bantu ki balina demand ki mu bantu omwezi gw'olimu ennaku zo otegese ekivulu okiyise laavu biki Lovers Rock mwezi gwe tulimu ennaku z'omwezi z'omukwano zaayitako dda waliwo ina baleta mu Valentine otegeera era ekyalimu anti abakugamba mu mwezi gwa mukwano gwa kubiri. Let me tell you one thing ekisookera ddala bapromota baano beekuba bokka ekifo kimu kitegebwamu bapromota bana buli omu alinako ekivulu ekikyenzo oyo bw'ajjawo ndeeta ono ono bw'avaawo ndeeta ono otegeera munaku z'omwezi in a space of 1 week oyinawo ebivulu 2 oyinako ekinene oyinako n'ekinene buli omu alina ekikye temweyagalizza omuntu mugenda mubulwa ekyoku abantu tebali wano mu UAE kwonoona ssente fwa otegeera omuntu tegese ekivulu ekimu kiri 2 mu nyakyanga 11 kyakyaddeyo nga 8 February mu mwezi gumu oyinamu ebivulu 3 abantu basuubidde ssente mulowooza abantu balina ebizibu. People came here to work on their problems. Sikunyumirwa bayimbi. Otegera, sikunyumirwa bayimbi. Banaye mu babademu amagezi. Bayimbi kiboleeto omuntu agenda laba kadirecho na miro zije nkulabe coach. Little boss nkulabe coach. Otegera. Ngade music osobola n'obuuza omuntu ennyimba za Little boss 3 nga tazimanyi. Osobola obuuza Rachel na miro ennyimba ze 3 ng'omuntu tazimanyi omusuubidde ajja akole ki. Criminal. Siganye buli muntu buka gwe criminal siganye sigamatino bankuwakanya naye kitu kyenyiza okugamba nti tekiwomera matama 2 nze nganze Rachel Namiro mwagala era mbanenyanyo okumulako nga performinga ndo mbadde simulabangako kaso kamalirize tekiwomera matama 2 naye gwe olita malimu eryagalani Teyita malimu tekiwomera matama 2 kamalirizeeyo then ne Little Boss musajja muyimbi mulungi okitegeera era abantu basanyuse then ne gundi chosen Becky naye muwala muyimbi muki mulungi kino okubulya amazima era yosonga lwaki jakijana yafunya abantu olowooza lwaki bazze diopi wabaddeyo lwaki wageze olowooza kulabani omakati gwoyogera asobola okutegeera nenga bago tuwageze nono gwolaba yabaddeyo ng'anyumirwa okufa obufi point of correction bonna nga wobogedde bayimbi balungi
ab'emikolo wone Dubai ogenda kola omukolo ogenda kola omukolo lwaki wagenzeeyo jopi wabaddeyo ki kyakututteyo kakati nze wemba nina ssente zange ez'okwonoona tekitegeeza nti waliwo omulala aziina abanga wekubajje tolanga wekubajje kakati nze olaba ono mulaba sometimes olaba ono ati kati timu smart bangi ba timu smart ate era bangi bazeekolawo jakije nagenda okutegeka nga bakoze eki batekedde okitegeera ababaddeyo abatwadde batono Rozet Dubai omusala gutandika okujja nga 27 wekiba nti nze DOP nsobola okubeera mu 25 nga ninamu 14 tekitegeeza nti omulala ayinamu ebisatu omusala gujja 27 n'osasula w'osula n'owako ka girlfriend aka Dubai n'owako akasula Uganda gwanga osobola okusevinga n'ogendayo nawe n'ogendayo unakulebango ate nze kyasiza okunyumira obudde buli muyimbi ajja osituka n'okuba amazina olwo gwolaba yabadde wale naye nga buli yimbi ayimirira ku stage anti kati olaba nze nabudde okulaba abayimbi naye nga ndaba DOP nenga bajjopi buli jakuba omuziki bwati kakati omuntu muwe ku vibe gwe baleese nagenza olaba ndi mu VIP bwenti abatuddewo bonna waliwo n'emmeeza yasigadde nga nkalu njogere naye nga nnyiniyo waali yadde nsasule yadde wadde okugituulako notagituulako iwa era oyo teyasasudde tukabadde kaadde atuddeko labayo tukole tuti Rozet oyogera n'eguuni ne Jackie akuwa erisiti ya tebo yatubadde nze kyenkugamba nyini tebo yatubadde mu maaso ng'eri labeled smart naye ng'ali mabega mu ordinary akuba omuziki smart osobola osasula tebo n'otagituulako ekitegeeza mwatimbye tebo ezimu nga zakunyumisa mukolo kyonna muddeyo ku foundation oba mudde ku drawing board mumanyi kiki ekyetaagisa nga mutegeka abayimbi mutuule nga bapromota abaleeta abayimbi waneno mu UAE otherwise mugenda kwebifinga mutuke n'okugamba gundi andoga nsibudde amanya bampita smart criminal 256 nkyana kyenkugamba ku olunaku olwo nga tonnasiibula olunaku olwo tulwampisa bulungi soka omalirize kammalirize nga ngamba bwe nti abategesi b'e Dubai nga temunnajjamu inge futwa mululu na butaagaliza mukyategeka ebivulo ebibasala mwenna muli mu Dubai mukimanyi omusala gw'e Dubai gutandika ofuluma 27 guggwawo ekinene nnyo nga 5 mutuule wamu muteese mumanye nti buli mwezi promoter ono aleeta omuyimbi naye nze sigenda kubeera 24 nina ka girlfriend nina okatwala mu legends kasasulire 10 nkagulire ebyokunywa reference spending enusu meka 5 kitegeeza nina ka girlfriend kange njagala okukasanyusa naye siina mu 5 nga 20 mu meka tugenda sigala ewaka naye nga weziba nga 28 ku nga 5 nsobola okukaleeta koza omusala gwe Dubai Rozet oyagala toyagala gujja ne gutuuka ku simu 27 nosoka noweereza maama owakabula soke noweereza senga eyamiza ekikwanso n'oteekako ku ssimu ziggwawo 24 nga tumaliriza ekyali wali eri wamma bw'ate aliyo naye ekyali wali eri omukono gw'olaba yali wali nga asisitya busisitizi kasaba waliyo sijja kugimubuuza tajja kugamba nsonga is a busy man amma kiri bwe kiti yali busy wamma olunaku olwo ate erinnya tesobola kufa ate ng'oli bize ki kuki yali busy nga lwaki weebaka kati olaba ono smart ono kyali wange tubeerawo nga tutambula bapromota temusasula omusajja ono yakyasinza okukwata mike e Dubai okujjako nga muzzeemu ne mumusasula temugenda kumulabako smart yogera amazima tebakusasula ensonga lwaki tojja Simani, kama okunyumiza ekyali wali bale nga tumaliriza nange onakwala kyagala nsabulemuuko abaana bengenda okusabula baana benyini benkola nabo omanye ekyali awo olunaku olwo amazima gati olunaku lwatambula bulungi nnyo buli kimu kyanyuma nga tuli awo tutudde ekimu nga kigenda bulungi mukwano ate abantu yagala bakole ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga
kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nze nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contacting ku namba noti 524 mukaga munana noti 778 eyo enamba gi contacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo.